Okay, mbaliriza ku buli mjasinzido okubeera nga te agoberera as usual amanya abeera Fahad Pro UG emabega w'emizindalo okubeera nga te mbatuusaako embeera nga bw'ebeera etambula mu nsonda z'eggwanga yonna yonna n'ebweru w'eggwanga yonna yonna beera nga te video ogindayikingirako likinga sharingirako abalala yo comment section ejja kubeera open wona abo inaka comment kakakusiiwa eyukirira wansi awo n'obeera nga te okasuulawo nitubeera nga te of course tuwuliziganya mpola mpola beera nga te subscribinga bw'obanga ode tonawo kubeera nga te otwegattako ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga te kaku alertinga buli wenaba ndese video ojja kubeera nga te ofuna ka notification awo nti kakati kino kye kiriwo essaawa eno kakati omuyimbi Gravity Omutujju yafiiriddwa kitalo nnyo nnyini ddala era nga bwe nabadde mbasuubiza nti nja kubeera nga te mbawa byonna ebinaba bikoze amawulire mu lumbero wa mama wa Gravity Omutujju saako oba mama wa Gravity wanatuuka okubeera nga te azikibwa byonna nasezo mbeere nga te mbibatuusaako era nga ekiriwo essaawa eno omuyimbi Bobi yavuddeyo n'abeera nga ate abaako kyakolera omuyimbi Gravity Omutujju njagala kuzaako embeero katini nnyo omuyimbi Gravity Omutujju abadde nga n'embiranyi y'amaanyi nnyo wakati we ne Bobi Wine lwakuba nti ekyenjawulo Bobi Wine abadde nga tamuddamu era nekyeyesimbyeyo okubeera nga ate akola ekinene yakutte kubo n'abeera nga ate atwala seminti n'omusenyu wali ku biici y'omusajja ng'agamba nti omusajja ono alina ettaka ddene abeere nga ate anjawulizaako ekitundu ze bbiri nga ate nteekawo eddwaliro lyange. Can you imagine? Gravity Omutujju omusajja alinamu akasente era ng'alina amapoloti ag'enjawulo mu bitundu by'eggwanga naye yasalawo n'abeera nga te agamba sigenda kubeera nga te nkwata ku bintu byange kaŋŋende nnumbagane musajja munange Bobi Wine kwakolera bizinesi ye nange mbeere nga te ankutulirako ekibajjo ky'ettaka mbeere nga te nteekawo eddwaliro lyange. Awo no wava obuzibu ne babeera nga ate munaye batandika okubeera nga ate basika omuguwa wakati we ne bafaani be lwakuba nti ekyenjawulo y'omukulu takuddamu akuleka n'obeera nga ate okola ebintu byonna nga bw'obeera obyagala. So Gravity Omutujju bafaani basalawo ne babeera nga ate bamwesasulira era ebivulu byonna mubadde nga mubiraba. Gravity Omutujju lwabadde nga ateeka ekivulu abantu babadde nga tebajja nga babimulekeraga wasalawo n'obeera nga ate olumba omuntu waffe naffe tetugenda kubeera nga ate tukuwagira yonna gy'onaaba otegese ebivulu. Kakati Bobi Wine yavuddeyo n'abeera nga ate empala neyo agiteeka ebbali nga bw'atera okubeera nga ate akola munnaaye yasazeewo n'abeera nga ate agenda ku mikutu gye egya social media n'abakubaka bw'ateekayo era munzikiriza embeere nga ate mbubayitiramu wano mpola muwulire of course biki ebyagenze maaso side ezo. Yagambye I have learned about the sudden death of Mama Jane Kajoyina. Oyo no lyeribadde erinnya lya mama wa Gravity Omutujju, the mother of our beloved brother Wabuyu Jason aka Gravity Omutujju. I send my heartfelt condolences to you and your family. May the Lord give you strength to go through this tough time and my hustle rest in eternal peace. Even no bibisinza okubeera nga tebyagaza omusajja ono nti empala nayo yonna gy'oba omuyinako bw'obanga oli mu buzibu agikwata n'abeera nga ate agiteeka emabbali n'abeera nga ate anyolera wamu naawe mwamulaba butereevu ku Jose Chameleone naye yalina omuguwa gwe yali asika wakati we asako n'ekibiina kya National Unity Platform okubeera nga ate munaye baavayo ne babeera nga te ababa mu makaadi mu mwaka gwa 2021 we yali asazeewo okubeera nga te yesimbawo. So omukulu yavayo n'abeera nga ate agamba wadde byonna weebiri naye ngenda kubeera nga ate nzija era yasalawo n'abeera nga ate agenda mu maka gaabwe mukulu wa Jose Chameleone we yafiira n'abeera nga ate bambi abasaasirako byonna bivaayo side ezeeyo era ngenda kubeera nga ate mbaterawo obutambi obusingako mwongere okubeera nga ate mulaba embeera nga bw'eneetambula mpaka nga mama wa Gravity atuuse okubeera nga ate aziikibwa. Tuli ne Sheikh Ashraf musomi wa dduwa beera nga te omunoonyaako ku stickers eziyitawo wansi awo ajja kubeera nga te akulombera dduwa nawe obulamu bwongera okubeera nga te butereera bulungi nnyo maridadi sana. Side eno endala Habib Airport Pickup nabo balinnyo okubeera nga te bakukima ku kisaawe sako n'okubeera nga te bakutuusaayo yonna gye wendagadde okubeera nga ate otuuka mu budde nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Naye ate bwekituuka ku bulamu ffe tulina okusigala nga tuli balamu era oli bw'anyolwa anyolelwamu naffe nga tunyolelwamu naye. So nsaba omwoyo nsaba Mukama Katonda yali waggulu yatutondera amanyi emitima gyaffe gye gyayanira omwoyo gw'amamu mukwano gwaffe wa muganda waffe Gravity Omutujju agulamuze ekiseera guwumuze emirembe. Amina. Aki? Yeah man, moment of silence. Yeah man, bless I, Jah the Creator, we should be living in. Katweyongeleyo. Tuufu ndabye posti eno nempulira nga njagala nakkaaba amaziga. Nempulira nga amaziga gaagala kumpitamu. Yeeno ensonga lwaki twagala Bobi Wine. Yeeno ensonga lwaki
tumwagala era ye generation leader waffe. Mu butuufu okujolonga, okuvoola, okuyisaamu amaaso, Gravity Omutujju gwe yayisaamu omukulembeze waffe. Niraba posti gy'amukoledde. Alina omutima ogwa Sseruganda. Era kino kibeere kyakuyiga eri abantu bonna abawalampa Bobi Wine. Kibeere kyakuyiga ddala nno. Tusabire omwoyo gwa mami wa Gravity, Mukama agulamuze ekisa. Teri ayagaliza mama wa munne kufa, era bambi tusaba Katonda amugumye. Ndi ku Love Beach Busabala. Contribution yange gye nabasuubiza yiyo sementi omusenyu. Just tusaba principal atuyambe atuwe 10 ku 10 ku Busabala. Ye artist yasinga ettaka okitegeera, so njagala tu leading by example. Tusobola zimbawe eddwaliro erisobola zaalisa abakyala okitegeera. Abakyala be Busabala bafuna nnyo obuzibu nga bagenda okuzaala ekiruddu. Tutagala zimbe eddwaliro. Tugenda zimba ddwaliro. Yaman, so principal. Ye contributing obutagwa sementi bubiri n'omusenyu. Obutagwa sementi bubiri n'omusenyu n'omulala n'abalala batandikira awo. Tulina zimba eggwanga Uganda. Omusenyu guze sementi wuno n'ebira tuleeta n'emitayimba tugenda leeta. Tugenda zimba eddwaliro e Busabala. Ale omusenyu jafuna kenji ogujjawo. Tegera oguyingize principal gumukwase. Ngezeza ko munoonya ku simu simufunye. Leka tibibyo mbirese. Tuzimbe eddwaliro. Yama just wetaga 10 ku 10. Yama. Ano mfanye fune ngeri gy'okuyingiza. Kale. Otuyambe tuzimbe wakabaliro ka medical clinic neto wafunye ttaka Busabala tugenda zimbawo eddwaliro era zirasobola okukontributinga n'omusawo bubiri oba sementi muzigube omusawo bubiri oba sementi n'amafuta ye Busabala ku Love Beach era muzeyinga kusaba otuyambe otukontributingine ku kyonna ky'okusobodde abantu b'e Busabala bafunireyo kamedical center we beeyagalira oyo n'abakyala bebuta babeereyo naye ng'ogenda okuzaala batabatuuka ng'akutuse kati muzeeyi badde nsaba otukontributingire ku muzeeyi eyo request yange. Wadde akasajja kasse Buganda naye ekisajja kisse Uganda. Badde wano nga mpuliriza music wa Dr. Jose Chameleone luyimba ku luyimba. Ngamba mwana. Naye akasajja kano mu butuufu kayimba. Singa bakubikira wano nti Dr. Jose Chameleone afudde. Osobola okwewala okumwogerako. Oba bannannyinizi YouTube channels basobola okwewaza okumwogerako. Naye ogenda kumwogerako kiya wakati ng'ensi eri mu mukungubagira. Jose Chameleone abadde ati oba Jose Chameleone abadde ati. Ogenda mwogerako bimukuba oba ogenda mwogerako bimuwaana. Jjukira ensi etudde eri mu kkaabira omuyimbi waayo. Kubanga Chameleone kalinga oba ente etomera naye ng'ateekuwa amata. Mwana watugonywako. Kakati mbadde wano wakati mu kuwuliriza ennyimba ezo ne ŋŋamba kale tunuulira talenti eno neefuuka ekivumo olwa Museveni.
tunulire munyenye eno nefuuka ekyesittaze olwa Museveni tunulire munyenye eno lwefuuka ekyenyinyalwa olwa Museveni njagala otunulire munyenye eno nefuuka ekizibu mu society olwa Museveni. Bano abasajja bajja tebaagala bannabitone. Jukira bano abasajja mu bo temulimu yadde asobola okuzannya dduulu nga n'omukyala w'embuga jasi yasanyusa busanyusa mwami we namugamba munnange wange nkuwadde obwa minisita w'education n'ebyemizannyo naye nga gwawadde obwa minisita w'education n'ebyemizannyo ekisooka ebitabo tewali teyasoma education inaaba nga amugudde ekituufu talinaamu yadde n'ekitone ekizannya dduulu sports n'abeera nga amugudde. Kakati bw'oba toyina kitone mu education nga toyina kitone mu byamizannyo kitegeeza toyina kitone ky'oyina ku nsi. Musajja oyo n'akwata omulenzi ono n'amufuula ekyokwesittaza n'amwesanguza n'amufuula ekivumo n'amutowolokokeramu bw'atta abantu bw'atuma emunyenye eno nti genda munnange obagambe nti nkyali stadium genda obagambe tutova ku main bw'akumpanya abantu bw'asiba abaana b'abantu bw'alemaza abaana b'abantu naye ng'emunyenye eno gy'afudde tippi gye yeesanguza ye n'awunya bulungi ekivundu ne kisigalira emunyenye eno ng'emunyenye eno olw'ebikolwa by'oli owa waggulu gwekolera wallahi ya Mungu olw'obukyayi bwe bamulinako bannansi basooka ne bateeka omukwano gwe bagirinako ku bbali obukyayi ne businga obungi ne weesanga ng'emunyenye eno ensi ejja kugikaabira ng'efudde nejja gijjukira mu ngeri ekyesinza okubeera embi ate bagiwaganyaza naye wakati mu kugiwaganyaza temanyi nti batta kitone kyayo temanyi nti bayongera kwonoona oba kusaanuula bwasita bwayo bwe katta abantu bwe bakakweka ne bootwala fayiro basobola okugyokya ne kagamba nti babonga nange kubanga nabonga naabwe nabo naye ng'ekyamazima bali mu kusaaba ku sita yaako nziro bali mu kusaaba ku sita yaako nziro buli emunyenye lwegezaako okushayininga ebaako kyetomera awo mu bbanga kyokka baba bagiwaabire wa kontrola n'agamba giveeko eyo munyenye balidi emunyenye nnyogoga emunyenye mulaba zookya naye no munyenye nnyogoga oba osonga osobola okugumira ekibuguumirira naye ekinnyogoga nga bakikutadde mu ngalo oyinza obutasobola kukigumira bwe kakuba ababooda emiggo bwe bakasuusuuta bwe kavuma abantu bwe bakagamba jangu oyimbireko eno ng'omukulu atudde wali mu bukunze nako kennyini ne bakawaziganyaza ne kagamba bannanga Mr. ne number 1 wa Uganda ate nze ne bwenkola ebikolobera gamba ensi n'ekiraba etya nga nkutte eno sita kumbe baabuwe eyongera kuseeteeza sita eyongera kusaanyaawo sita eyongera kujjako munyenye tewali asaanyizaawo kamiriyoni ne bano abatayagala baana baffe kubeera b'amaanyi nnyo nakuyitimuka be basaanyizaawo kamiriyoni era abatabaagala mu byafaayo jjukira nti mu byafaayo temuyina kubeera mu baana baffe kyovola bamba ne basudde bwe yafa olw'okuba bakimanya nti alina ebyafaayo ebirungi ne bamukookerako ekyokubbanga enkoko mu kyalo bwera yafa alina ebigere 9 ekimu baakitemako yali mubbi wa nkoko tebyafaayo baagala babitambulizeeko mu bubi bwe bibanga birungi bigenda nnyo wakiri baleetereko ekibi konkona muti wakonkona empolampola amala n'akuwangula
radio ayimbye nnyo naye mutega abagenda omusosonkereza mutega abagenda omusunaasuna radio bw'anaafa bakaabe nga bagamba abadde n'ekitone naye abadde talina mpisa tekamanyi nti bakanoonyeza bikkakkanya byafaayo byako bakanoonyeza bizoleesa byafaayo byako era bakateekako laama oba ebitaka bya bulooka eziddugaza olugoye omuli ebyafaayo byako ebiri musicale kanankaana oluusi omuntu aninza onnenya bazadde baako bakakuza bubi biki buli okakola ebyekisiru nga mama waako avaayo mukwano mama w'abakamiliyoni oyo kituufu maama era buli omu yali yagadde okubeera ne maama nga ye kubanga maama ye muntu alina okusembayo okuva mu mwana we era ye bwakuvaamu n'owekitiibwa omulamuzi agamba gukusinza ate olaba yamusindika muvuddemu maama tayinza kukuba baana be mu public naye tayinza kubeera nga tabanenya mu nnyumba naye si abawaganyaza ono omwana yawaganyazibwa gavumenti kubanga maama we talina maanyi gamujja mu kkomera nga ssa omuntu maama we talina maanyi gamujja mu kkomera ng'akubye wa booda kibooko era abagalina agamulemezaayo oba agamujjayo oba agatatwalayo yadde omusango oba n'agaga nti nze ngenze kanja kugitira awo nkole statement oba nja girikodingira ku ssimu agajja eri waggulu si mu maama we muve ku mukyala tasyawuliriza baana be gwate bw'abava mu public naye anaababeeramu kano kawaganyizibwa gavumenti naye wakati mu kuwaganyizibwa gavumenti eri mu kutta bwasita bwako eri mu kusaanyawo bwasita bwako eri mu kwonoona bwasita bwako kubanga ne bwekakukomekkerereza wano okuboogerako okubikkirira ensobi zaabwe n'okweyisa obubi olw'okwakakimanyi nti banaakataasa akakasajja ke kasajja abantu ke basobola okukuulamu peegi eyo ne babyerabira ne bagaa tutambule bupya ke kasajja akalokoka mukama n'agambirawo kayingire eggulu wadde eno kabadde tekannakolerayo birungi azironga zikabadde tekannakola bibi birala kayingire eggulu ako koolabaako ne bwe kakomekkerereza wano amaanyi g'abantu gasobola okukakuuma ako koolabaako naye kawaganyala ate ne kakapawala mu mubiri ne mu bwongo ne byenkagambye kayinza era obutabiwulya ne kagamba nti nkavumye yeekolera osazeewo ku nnumba kale twetwale tulabe anaasobola okusanga munne yanaamusanjawo mwe basajjamwe oluvannyuma lw'abannayuganda okutuuka okubawagira okutuuka okubayirawo emibiri nga bwe basobola nga gwe watuuka n'otukwata tenda nga buli January buli muntu lwalina okubaako kyakola okuzza omwana ku ssomero agamba kale kangende mpagira kana akasiraani kuba kanakeewaka kasiiwuufu leka ffe ababa bajja abaffe mu ttaka leka tubeko we tubasituza n'otuuka okuyita omunnayuganda omusiru n'otuuka okuyita omunnayuganda nti talina amagezi nti tategeera gwe abantu ffe tuli mu kulwana abannayuganda balwana tubeeko embeera gye tuvaamu okukyusa obukulembeze okulwana okutta abantu on a daily basis abannayuganda ne batuuka okuba nga kabaka takyalabikako tuli mu kulwana okubako wetwejja mu kubonaabona kwe tulimu ne katuka ne kagamba nti nze sigenda kwiriza mu byabufuzi byawula bantu kati esaawa tunavuddeyo tandise okufunta entamatama mbuze simanya sigendangako wasali musale simanyi ogenda kwe kasajja gwogenda n'osiimuukasiimuuka ndowooza weerabidde ebigambo byatuukako notuuka okwogera nga osiimuukasiimuuka mwaka akatwe omanye obusajja buno bukulidde obutayagala kukkiriza nti bukuuza obwesiga ddaayi butera nnyo okwasaamirira gwe tukujjukira gwe nga oyimidde n'otandika okuyita omunnayuganda omusiru n'otuyita abasiru abatategeera kati esaawa zino oli awo otandise okwokata ku bisubi nze sikwata sigendangako wa Museveni gwe bagambe tukuba lwagenda wa Museveni gwe tukujjukirako gwe nga mu abaana be tweyimbye ne tugamba bannange tugende tuwagire kana akasiraani nga bazadde bafalema n'okulya n'atandika okusonda 10 ku 10 abakazi abali wamuwina bate 10 ku 10 basobola okulugwagira gwe kasiraani gwe n'otuuka okutuuka okubayita abasiru n'otuuka okugamba muze politics yawula mu bantu naye nga abaana bafa ku daily basis ate nga namwe mukiraba kati esaawa zino otandise okwasamirira omunnayuganda nze sigendangako wasali musale tetukukuba lwekyo teweesiriwaza mukulu omanyi watuuka n'okutugamba akuwagira n'omuyita omusiru olw'okuba ayagala kufuna ddembe lye olw'okuba ayagala kubako watuuka baagala okuva mu mbeera embi gwe n'obayita abasiru kasajja kakulu kwebuza magezi ate mwe bonnabonna gwe tewandiyogedde okuba wakola ensobi ate naye yakuwadde statement kukwata bayibuli wayokyezza bw'ofuna obudde mutuge kuba tulina abannaddiini be basinza okutuyiwayo be basinza esaawa zino tulina naye yatugamba nti nze Museveni mwagala nnyo simanya bampe n'emmotoka
amagala n'okusinga ejjana kati gwavudeyo tanza okutwasaamirirako nze nga ndayirira mu Bible ogenda kutuuka n'okusaddaaka embizzi ggwe naye ojja kuyimbira obutebe genda obuuze Wabuyu yatuuka n'okusaddaaka enjibwa tewali kyakyuka kavayo katusinikirako ebinnyo mwe babagamba bino byamanna owenyo byakwasaamirira bwasaamirize Abanayuganda mwenga babaagala mu babisiraane essaa zino n'otuuka ng'omunayuganda gwe wayita omusiruka saa zino gw'okubira entamatama ekitagenda kusoboka ne tutuuka ku extent nga tuli mu kulaajana abaana abafa abaana abafa abantu basenze ku mataka mu ne mudde n'otandika okugamba omuntu nti byabufuzi ebyokwawulayawula mu bantu kati essaa zino ntandise okunoonya muyinza sigenda nkuba mu State House bwe bagambye baragadi tebaliyo batetubalaba ne tulina mwebeteeyo nate temugenda kutusitamako bisajja mutunyigirizanya ate n'essaa zino obusente abantu bwe balina obutono oli mu kufuba okulaba ng'obanyuunyunta nti mujja mumpagire ate abasiru obagazaaki kalaba omutwe omubi nga Katonda yemujuliwa sikukutangako na gavumenti ogambye otya nga Katonda yemujuliwa sikukutangako na gavumenti mu kintu kyonna Lutalo olayira okufiira ebintu byonna by'oyina kaliya yange yonna naye bwe mba nalinamu akakyabuusabuusa nze nnyongedde okukkiriza eno Uganda tuyina bapulezidenti aba gavumenti ziri ezi tuyina ey'emmundu ey'amagye ey'amaanyi tuyina n'ey'abantu naye gavumenti ya Kyagulanyi nkambwemu nze bwe ndebe David Lutalo aggyeyo Bayibuli banange eri gavumenti ey'amaanyi ate yo osobola okubeera mu nsi yaayo ne weekola katemba abantu nga twekoze katemba mu gavumenti ya Museveni naye gavumenti ya Kyagulanyi tesaaga kapuresha kali waggulu eno gavumenti ya Kyagulanyi is reality gavumenti ya Kyagulanyi is reactive reactingirawo mu gavumenti ya Kyagulanyi David Lutalo bw'oteerwa nako nnyo you are considered persona non grata they don't see you Tereza butereza bigambo zino sanction gavumenti y'omuntu wansi zeegaba nze bwe mbeera nze nonda ku saidi y'abantu sebonyabonya kubanga mulimu ebintu by'ogattagatta bitegeerekeka bw'ŋŋamba nti kale ffe tuli ku saidi ey'abantu bwe ndabayo omuntu ali ku saidi ya gavumenti nandisuubidde omuntu oyo yandibadde bulungi nga yeeyagala ng'abantu bamwenyumirizaamu naye zinatunuulira Gravity Omutujju ng'avuddeyo openly ogezaako okulaga nti yaakuba saidi yaffe atukubemu ebituli fe abawagira Kyagulanyi era nze sijja kulimba wadde neefuna mugezi naye ze nali manyi ekivulu kya Gravity gavumenti bagenda kuyamba ku Gravity bamusondereko wakiri ku bantu aleme kuswala kugana gavumenti erage nti ne bw'oba nga toli ku saidi ya Kyagulanyi osobola okufuna ku bantu kwegamba wakiri naye ne muleka munnamwe ne bamulabisa abantu ne babula newe mwandikuteyo obukadde 10 ne mugaba tiketi 10 oba ne mwandikuteyo obukadde nga 5 ne mugaba tiketi 10 nga 5 Gravity aleme kuswala naye wa omusajja n'alagira ddala nti tali ku saidi y'abantu era n'afa n'okuswala kwe ne mumuleka ne tumulya bunyama okumanya tuwamulya tutaleka n'okulumirirwa nga tulaba tumulidde nnyo ebivulu omusajja bimusazi abantu baganya okujja kati omusajja nga David Lutalo n'avaayo n'alaga nti ye tali ku saidi y'abantu ali ku saidi yammwe mumulekedde era gonya ziri omusajja kati ali ku pressure sanction zirumye no gavumenti ya Kyagulanyi yo mugimanyi tesaaga nkoowu it doesn't tolerate nonsense omusajja azene papa message semakula katane message semakula bamusabuliremu tabagala kwesembereza omusajja akomyewo walayide ne Bayibuli abagamba nange siroganga siryangako wa bana bangu addayo naye nga kintu kyangu nnyo kwatula bwe maze kulondako ku saidi ya gavumenti y'amagye ne gavumenti y'omuntu wa wansi nze bannange nondako ey'omuntu wa wansi kyendabye ku gavumenti y'omuntu wa wansi yekubisa mukono gwa kyuma ate enkoowu ojuulira ddala mu nsawo y'ebituufu
nga sanction zirumye. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 07 01 76 37 11. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.